n'azaala omwana w'ebbebi gw'alina kati ataweza myezi 6. Olukindo olwo lukyali lubisi tannawona, n'omwana yennyini gwe talina amulabirira. Omukyala amabeere gamuluma ng'era omukyala ayonsa, mwaba maama mukimanyi. N'olwekyo tubadde tulese okusaba mu kkooti eno ento nti newakuba terina buyinza naye etunuulire embeera y'omukyala emukkirize okweyimirira agende ekisookera ddala afune obujjanjabi naye n'ekyokubiri alabirire omwana we. Ate nti n'obuzibu obulala bubaddewo nti omukyala maama we bwe yalekera omwana we omulabirira, olwaleero naye poliisi yamukutte era ku musango gyekimujjira. Era bwe nva wano gyagenda kabalagala ate ndabe kiki ate ekikwasa nazaala wa Sipapa. Ebyo naye ensonga tugenda kigobeko. Kaakati bwebuzibu bwe tufunye nti nazaala wa Sipapa gwe baalekera omwana omulabirira, omwana omuto emyezi 5, n'ate poliisi naye yamukutte. Kati tetumanyi omwana oyo ali luddawa era ali mu mbeera ki. Kyetubadde tusabidde kkooti wano nti kkooti ekozese obuyinza bwayo, omukyala emute asobole okulabirira omwana we, omunoonya waali amulabirire, n'ekirala okufuna obujjanjabi obw'enjawulo. Naye kkooti okusaba kwaffe tekukkiriza amagezi n'etuwabula nti tugende okusaba kwaffe tuteeke mu High Court, era okuba kati nsibira ku High Court e Kampala nteekeyo okusaba okweyimirirwa okw'omukyala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.